Mu kiro ekikesezza olwaleero ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala ki National Drug Authority nga bali wamu ne poliisi baliko eddagala lye baboye okuva mu butuuka bw'eddagala obw'enjawulo mu disitulikiti y'e Wakiso n'ebitundu ebiriraanyeewo. Ebikwekoto bikoleddwa mu bifo omuli Gayaza, Busukuma, Kiteetikka, Kiteezi, Kamuli, Bweyogerere, Kireka n'ebitundu ebirala. Omwogezi w'ekitongole kino Fred Sekyana agamba nti ebikwekweto bino bigendereddwamu okutaasa obulamu bwa bannayuganda abagula eddagala effu mu buduuka buno. Era ebikwekweto bino byakulaba nti nno abantu abaddukanya amaduuka ga pharmacy ne drug shops tibalina obuyigirize bakira obwedda akaduuka akebasanga tekalina lukusa lutunda ddagala wamu n'abakugu mu kutabula eddagala lino nga bakaggala. Mu kusooka waliwo ababadde bakwatirwa eddagala lyabwe kyokka oluvannyuma ne batuukiriza ebisaanyizo era eddagala lyabwe ne libaddizibwa. Akulira okukebera eddagala mu kitongole kino Benjamin Ochola agamba nti singa omuntu abeera atuukiriza ebisaanyizo gamba ng'okufuna layisinsi, okufuna abaddukanya obuduuka nga balina obuyigirize ssaako n'okuteeka ekifo awaterekerwa eddagala baakufuna eddagala lyabwe. Abamu ku baddiziddwa eddagala nga Bukenya Sulaiman Muwanga ow'Ennabweru agamba abamu ababadde baddukanya kiriniki babadde tebamanyi nti ate balina okukkirizibwa oba okufuna olukusa okuva eri NDA okuteeka eddagala mu kiriniki. Naye kyakozeemu obubi tetubeera informed mu bintu ebimu obungi. Kati ffe ng'abakiriniki si tugoberera allied health professionals, ate eno abamu ba drug shops. Kati bakola ffe tugoberera amateeka gali aga allied health ate nga n'eno gali agaayo. So ffe abamu ng'abakozi abasawo gatukosa. Ono era yeekokkodde omusolo omungi gwe balina okusasula kyayogeddeko ng'ekiyinza okubalemesa emirimu gyabwe era ng'okusinziira ekitongole eky'eddagala ki National Drug Authority kyandibadde kirungi omuntu nga tannagula ddagala mu drug shop asookenga kwekenneenya obanga mutimbiddwa layisinsi okuva mu National Drug Authority okusobola okutaasa obulamu bwabwe. Mark Jackson Kasule, BBC Telefayina, ageesigika.